mustahil tasobola naye buli lw'osoma otandika okwawula ebintu bino. Allah kyeva abuuza nti qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun inama yatadhakkaru ulul albab. Allah tabaraka wa ta'ala akubuuza nti abamanyi n'abatamanyi benkana? Obviously tebenkana. Era abasingayo okutegeera amateeka ga Allah n'abasingayo okujjukira Allah ulul albab, abalina amagezi abasomye. Allah n'abawaana mu aya endala n'agamba nti innama yakhsha allaha min ibadihi alulama, ababeera basomye laisa juhala, mu busiru eno nga bavuddeyo mu butamanya ne basoma Allah eddaala alisitula babeera waggulu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'atugamba nti eraka abiri ez'omumanyi zisinga eraka 7 ez'omuntu atamanyi. Allah ne yeeyongera okusitula eddaala, naye amadaala tugasoma abantu ne bagategeera, era omuntu n'asigala nga tagenze kunoonya irimu. Waliwo hadithi eri endala, waliwo ebigambo biri ebirala, hadithi eri endwadde egamba nti munoonye irimu niwankubadde nga eri mu China. Ekyo nabbi tiyakyogera niwankubadde nga bakiwandiika nti hadithi. Si hadithi, naye kankyogere bwogezi nti omuntu yakyogera kyategeeza yalaga bukulu bw'okusoma bw'okunoonya irimu, nti irimu ginoonye niwankubadde nga eri mu masaafa obuwanvu bwayo nga bwenkana ne China. Gula tikiti olinnye ennyonyi ogende China, singa wabanga waliyo seeka agenda okusomesa osome. Indalla dhalika fa innahu yadullu ala ahamiyati talabi alilmi, kiraga obukulu bw'okunoonya okumanya. Nolwekyo obutamanya buleetera ebintu bingi okufa. Ekyo ekizibu ekiri mu Busiraamu ekisooka tukimalawo tutya? Kunoonya kumanya. Okunoonya okumanya tunoonya okumanya min turuqin